Kupije Danisanka Kwali omulungi omwagala gyekomeddeko kwanirizaako era nga nkubuuzaako nti osiibyeyo otya olunaku olwaliro. Lodi Meya Erias Lukwago olumbi lumuzizza ku ndiri era ng'ono wenjogera ali mu ddwaliro yeetaaga ssaala zammwe. Ate ye Kampala azzeemu okugaga n'okuwunya olw'akasasiro era nga awagamidde mu bantu nga kati boolekedde okulwala endwadde ez'enjawulo eziva ku bukyafu. Ekansanga mu zooni ya Kasanvu kasasiro akoze olusozi olw'amaanyi era nga abatuuze basazeewo n'okulutuuma amannya ag'abafuzi ababatwala mu bitundu bino. Ate yo poliisi mu Kampala ekakasizza nga bwe yakutte abantu babiri mu woteeri emu mu kibuga Kampala ku bigambibwa nti baaguzizza omusajja emmere ng'erimu obusajja bw'omwana omuto. Kino kyaddiridde omukulu amanyiddwa nga Lwemigaba Ronald okusanga mu mmere ekintu ekyefaananyiriza ebitundu by'ekyama eby'omwana omuto kyokka bwe yabuuzizza abaagimuwadde ne balemererwa okubaako kye bamunnyonnyola. Awo nno we yasinzidde n'addukira ku poliisi okuba ng'ate yeekubira enduulu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kibuga Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire agamba nti bamaze dda okufuna ekintu ekyo ekyogerwako ne babeera ng'ate bakitwala mu bakugu era nga okwekebejja kwatandise dda okugenda mu maaso. Minisita w'abavubuka omukulu Balamu yatandise dda okwekolera amawulire oluvannyuma lw'ekifaananyi kino kubanga tekibutikira emikutu migattabantu nga mwanattu amaaso agoolekeza zipu y'omukyala amuliraanye eyabadde eyasamye. Awo nno omukulu amanyiddwa nga Kakwenza we yasinzidde n'agamba nti minisita w'abavubuka omuggya yatandise dda okuba ng'ate atunula mu nsonga z'abavubuka. Ate y'omukyala amanyiddwa nga Pia Pounds omuyimbi yalaze dda obweraliikirivu oluvannyuma lw'okuba nti bo abayimbi badda bukya era nga yawandiise ku mikutu gy'emigattabantu n'agamba nti naye mazima ddala ffe abakomawo nga bukya ku ssaawa 9 ez'okumakya baani abagenda okutuwasa mbu tuva kukola. Okiwulidde ekintu ekyo? Y'omukyala Evelyn owa Spark TV emitwalo 5 kye gyamukola kyo kikulu naye ku mulundi guno avuddeyo bw'atyo nga awabula abaana ab'obuwala abaweereza ddala emyaka 25. Agamba nti ku myaka 25 oba mukulu ekimala okumanya kikyoyagala na kikyotayagala era agamba nti tasuubira muntu alina myaka 25 kubanga akyakola bintu bya bufumbo bwa wiikendi. Gwe n'ogenda wa boyfriend wo ku Lwokutaano n'obeerayo ku Saturday, ku Sunday, ku Monday ku makya n'okola ki bulagamba nti bitabikusuubira nti toyinza kubeera myaka 25 n'obeera nga weesmartinga ogende w'omusajja otuuke eyo okole emirimu oyoze engoye oyo kuute ebintu byonna byamaze wiiki nnamba nga biri awo bigegedde gwolongose oluvannyuma kweggale ate ku Monday ku makya akusiibuza ekizike nti munnange ondabyeko nnyo. Naga nti ku myaka 25 olina okuba nga omanye enjawulo ya maidi n'omukyala oba okitegedde so bw'atyo n'abategeeza nti mulina okuba nga mutegeera values zammwe. Bwe tuddayoko mabega ku Lwokutaano ku show y'omukulu amanyiddwa nga Davido waleri ekkololo ssanga lya Mbogo Princess oba omumbejja wa Buganda yaliyo nnyo nnyini ddala wabula ng'ate ono yali mu ordinary ng'era bw'omulengera ng'agenda mu maaso okuba ng'ate anyumirwa ekintu nga bwe kyali kitambula. Kaakati nno kino tekyasanyusizza abamu ku bantu era nga abamu ku abo abatali basanyufu abakiikiridde si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Tamale Mirunde Junior. Sanga lya Mbogo bamulabyeko mu Davido. Naye omumbejja Katrina sanga lya Mbogo ekyabadde kikuteesa mu ordinary kyeki. Omumbejja sanga lya Mbogo yabadde mu Davido ng'ali mu ordinary ate ng'ali n'oguli oguvubuka ogwo ogweru. Ssaabasajja Kabaka tukuloopera. Muwala wo sanga lya Mbogo takyava mu ordinary izaabevvulu. Obuganda buladde. Nesanga lya Mbogo nojja mu ordinary so bwotyo ng'oliraanye abakopi mwana gwe kiki kyoyagala okukola Obwakabaka. Yabadde n'ekivubuka ekyo ekyeru kimulemeddeko. Ndowooza Katikkiro olina okuwandiika ebbaluwa oyo omuvubuka omweru oyo abeera n'essanga lya Mbogo oyo. Ffe tugiragire ffe Abaganda tumukoleko. Omwana tebannamwanjula Princess yamuzunza mu ordinary shows oyo. Kati watifu twabadde tetumutegedde omumbejja sanga lya Mbogo watifu. Ssaabasajja Kabaka tunamugamba ki mbu twakuumye bubi so sanga lya Mbogo tuleke Princess tuleke bw'oba yagala yingira shows genda mu VIP ate tuddemu ebyo
alina evvubuka lyabadde lyeruyeru nze obwedda ninawe embalabira kitegedde ekintu ekyo. So we are not happy by princess njobera mu ordinary bwotyo eno kati abasirikale be wabadde nabo abayambadde leeya ibanna essanga lya mbogo natuleetera ebizibu. Nze mukwano gwange njogera naye ku WhatsApp sanga lya mbogo yali ankwana. Nali anjagala mga akambira wozeemu. Ensonga za bulaza SB4 ne muzibe wezo zongedde okubanga ate ziranda gwe azigoberera nsubiro jja kubanga ate ontegerera ddala bulungi wenjogera bo ba analyst batandisedde okubanga ba analyzing ensonga eno kusinzira ku ndaba yaabwe y'ebintu. Naawe osobola okubanga owendowoozayo mu comment section okusinzira bw'owakalaba by'ogoberedde olaba otya ekintu kino. Muzibe si muzibe, SB4 mutuufu, SB4 si mutuufu, naye nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Kati Yuji agamba nti SB4 kyandibanga mbu kimulidde okusinzira ku ndaba ye ey'ebintu. Nange ku nsonga ya SB4 n'ono Ssaalongo sigenda kwekubira sayidi. Ki ekyamazima emboozi ya SB4 tekwatagana ate ng'eya Ssaalongo ekwatagana. SB4 kyoyagala okugamba abantu ono omwami wakamuggyako interview emirundi 3. Lwojja okiraba mbu abadde alimba, lwojja okiraba mbu nasi Ssaalongo. Kati either nga bali ababba ettaka be tutamanyi baleka bakubidde ku busimu naga tugenda kukuba olugalo mu bbina otabivaamu, oba Cephco nga miliyoni 10 omusajja zagamba goge mazima wazitwala nga kyekyo ekyabaawudde kuba gwe emboozi yo gy'oyogera tegatta. Omusajja akulaga ebiwundu bamuyisa mu macupa yagamba Ssaalongo gwe mwennyini n'otulaga n'ebifaananyi ku YouTube yo ebya Ssaalongo ate sawa zino gamba mbu si Ssaalongo yali alimba. N'olwekyo SB4 weetereze tetugenda kwekubira sayidi ssebo. Ssaalongo muyambe oba wajja kumuyamba okuzuula oba yali mugagga ye Ivan Birungi. Namukolako interview ndowooza gwali mwaka gwa 2022 bwemba nerabidde it was 2021 kinkoze bubi nti audio zange zaayika sizirina. Namukolako interview kuba yajja ku radio nali kubukedde bandi awo najja nga noonya ne bampita ne mulaba ne muwuliriza nga takola ki nga talaba ze n'akawala yajja n'akawala ku radio kaali ka myaka nga 8 gyokka kati nga yalina omuggo ne bajja nga balaga nti bavudde wala. Kati sitole bwetandika aŋŋamba nti batambudde okuva e Mubende okumala ennaku 6. Mubuuza mwajja mulyaki mwajja musulawa naŋŋamba tulina etwasulako mu Kiganda awo ne tufuna ku kyaki ne tufuna omukadde eyatuyamba. Kati nga yayogera nnyo naye agamba talaba. Kati akawala ke yajja nako mubuuza ono omwana waani naŋŋamba nti neighbor wange yampadde omwana ono ntambule naye nga akawala koogera ebigambo bitono nnyo. Akawala nga kwogera ebigambo bitono nnyo. Kye nazuula oluvannyuma nti n'ennamba z'essimu ondowooza yali akakokinze kakola eki nga kazimanyi mu mutwe kasobola okwogera ennamba y'essimu ku radio era kagisoma nako kennyini naye nga ebigambo bitono nga bw'oba okoze analysis obulungi olaba nga kalinga ke baakokinze okwogera akawala ke yajja nako. Ne tukola program ku mpewo yali live kati ne tusomera ennamba ze ku ssimu ku radio ne bamuwa obuyambi no bwali bungi. Nze kubanga bwe yaddayo essimu ye twagisoma bwe yaddayo ngenda okumukubira omubuuza nti waayo ofunye ssente nga mmeka nga tulina kye twali tupulaninze abeeko kyakola singa famire ye erabika. Yaŋŋamba oba yafuna emitwalo 20 kyokka nze essimu yange gye saasoma yafuna emitwalo ndowooza gyali gigendanga mu 6 gye yange gye saasoma abaali basobola okumpeereza ssente era nenzimuweereza.
omwami oyo again ekirala kye namuzuulamu ne mukubamu ebituli nti yajja ku mpewo ng'anoonya famire ye ekyo eky'emyaka gye bamusiba n'eddwaliro ebisobola bitegeera nabbijjukira bulungi naye nabyo birimu obulimba. Ekirala nti mu kujja ku rediyo ng'ogyeko obuyambi bwe yanoonya bwe yali asaba yali anoonya famire ye ng'agamba omukyala yadduka biki naye nga wayise ennaku 3 nga tumaze okwawukana zeeye mubende kuba nasigala muwuliza nga wayise ennaku 3 nga zeeye mubende omwami oyo kye yakola nga bankubira nti mukyala we yamulabye mukyala yawulidde program mukyala badde mu Kampala n'amunoonya n'addayo mubende naye simanyi ekyo oba kyali kituufu oba kyali kipange. Immediately after 3 days nangamba nti family yagirabye. Bino byenkugamba bya 221 222 kyokka mu story yo akugamba nti anoonya family ye era yokuwadde n'ebifaananyi naye nze kamwa kwogera nze namukolako interview after 3 days ankubira nti omukyala yamulabye era ne tukola enteekateeka omukyala oyo abeeko omudaala gw'amatooke gw'atandika asobole okulabirira muzibe ne tunoonya obusente obulala ne mbubaweereza simanyi oba balina kye baakolamu nze saagenda mubende ng'ogyeko okusisinkana naye ku rediyo ebisigadde twalinga ku ssimu naye ekirala nti waaliwo omukyala yali ayagala okumujjanjaba amaaso neera nga ogenda okuwulira nga si yali priority ye kati ekyamaaso alaba talaba ekyo saakitegeera naye bwe wakimugambangako ng'owulira nga bw'omulaba musajja wa bigambo bingi ng'owulira si priority ye nti kumujjanjaba maaso n'ebirala naye anyway abantu bwe tubakolako interview nga bwe wagambye nti oluusi tumanya nga tutandise interview n'olaba ng'omuntu akuvuga wakuvugira ng'olaba si watuufu ate oluusi abantu emboozi bagiwulidde nga tolina bw'ogistoppinga bibaawo okitegeera naye nga bye byenyiza okubuulya ku Ssaalongo oyo ekyokuba nti alaba oba talaba ekyo kyombuusabuusa banga olaba ebintu bingi nga biringa ebiraga nti oba alaba ebyo byenyiza okuba nti zijjukira. Mu mbeera eno omukyala amanyiddwa nga Shamimu Mayanja ye yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate atabukira abaami abawasa abaana ba bannaabwe oba abakwana abaana ba bannaabwe ab'obuwala ate we batuuka eyo ne babalaga nti tebaagala kuyita mu maaso wabula baagala kuyita mabega. Nina omuntu eyali atuuseeko mu mbeera eno musajja amukuba bulungi nnyo embaga buli kimu ne kitambula bulungi amuzaddemu abaana wabula omusajja gye yajja emize egy'okuyita emabega n'omukyala teyamanya wabula yatandikiriza mpola ng'ayagala kuyita mabega. Omukyala bwe yagaana n'atandika okuba nga alonderera abaana b'abandi n'abalimbalimba abato myaka 16 17 n'ebizike ne bushopping obwa layisi ate n'abeera nga abasitula nga abatwala waka olw'ekitiibwa kyeyayina oba kyayina n'aba nga atya okubatwala mu buloogi so n'abeera nga alumya omukyala n'alumizaamu n'abaana b'abandi abali innocent n'abeera nga ate abayigiriza ebintu ebyo ng'agamba mukyala we nti lwalikkiriza amuyite emabega lwali esonyiwa abaana bano. So ebintu bino bibangayo naye ebiseera ebisinga abakyala beesanga nga bali mu dairema nga tebamanyi kikiddako so ng'ate omuntu owundi yaga nti kati nze awo mba nkyakolawo ki kisinziira ku ngeri omuntu gy'alowoozaamu ne gy'akwatamu ebintu bye. N'abakazi waliwo batuuka nga tebaagala sex. Omwana wa munno wamuwasa mbaga makeke n'omutwala mu lujjudde lw'abantu n'alayira n'omala okumutwala mu lujjudde lw'abantu n'otandika okumuva emabega. Bino abantu abasinga tebaagala byogerako bino byebintu abantu abeefuula nti boogera ku laavu bye batoogerako naye kati abantu abamu bamanyi nti ffe waye ezimu zaagenda nti ne bwe kiba kitujja kujja tukyogereko wano temugenda kuchunya abakazi kutuuka ku ekyo. Abakazi si kuba kokka nti domestic violence mulapinza abaana b'abandi mu bamazeewo kati oyo omwana w'abandi gwe bakutte yenna ne bamuyuza emabega abadde amulya ebisiyaga myaka 3 wallahi talina na mwana.
so embeera bwe zityo zo zibangayo era gye ziri bangi bali mu mbeera eyo lwa butoogera naye nga bo baganda ba Zari ngamba abakyotala baffe wano mu ggwanga lyattu Uganda bamina type bavuddeyo nga beemulugunya nga bagamba nti mususizza okubasosola so nga ate nabo bakimanyi nti bannansi b'eggwanga lyattu Uganda okiwulira wadde nga mwe mubalabanga abatali baawano kale siganye nze taata wange abeeri muhindi nenze sina gwe manyi waabwe nkuziddwa bukojja bwange abeeri batusosola n'abawano batusosola naye kati bwe tudda mazima naye natwagalayo n'omunauganda munnaffe gwenkuze naye kati awo simanyi batulina kuddukira wani obaani naye twetaaga buyambi kubanga most of the times batujudginga by skin color abantu ne balowooza nti oli muyindi oba oli muwalabu kati kagwe akola mulaba ne kala nange ngendo jijjukira mwegogeddeko naye nze mba mmanyi ndi muddugavu enkuze nabo kituufu ekisooka ne bana abayindi abali mu ggwanga nga nabo bazze bwezibagwira soogera buli naye nabo bakikola ki batusosola kituufu so tuli makati kubanga naye tayagala muntu mwenu nga manyi olimu omusaayi omuddugavu bakulabanga ekyeneena kituufu naye kati we banaatusosolanga ewaffe neeri tetuddewa so tubadde twetaaga bannayuganda bannange tulwanire eddembe lyaffe justice babakyotala tuli bakyotala mwino tukkiriza tuli part of you tetulina gye tugenda we are here to stay ate nga tuli musaayi muddugavu kino kikala mu kiveeko omusaayi mweguli atugenda nsi gye tumanyi okugjako Uganda tuli bannayuganda we are proud Ugandans we are proud Ugandans mu kukungubagira omugenzi Humphrey Mayanja ba tiktokers nga bulijjo beeyiyeyo mu bungi era nga bo abasinga obungi bagufuulira ddala omugano awali afudde ne ba youtubers we baddukira okusobola okulaba nti oboolyawo bafuna amawulire agaba gatambula weewaawo ku mulundi guno ebintu byakyoseemu ko ba youtubers olwatuuseyo ba tiktokers bagobeddwa era nga tebabaganyiza kuyingira mu nnyumba ne babategeeza nti bakome ebweru ekintu kino abasinga obungi tekyabayisiza bulungi era nga omukulu amanyiddwa nga Cephco y'omu ku bo abalaze nti balumiddwa nnyo wabula ng'ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate avuma abo aba abakomyeko wamu n'okubawemula so si birungi naye nga bo ba social media in-laws bangi bakowodde famire y'Amayanja nti ebeeko kyekola ono naye muba mutwale bamugatte kwani ku pressure olw'ebigambo bino byeyagenze maaso okubanga ate afulumamu so kanka kuzanyira akatambi kano bw'owulira nti Cephco ali mabega mitayimbo teweewuunya ki ekyamusibizza ensonga oba oli awo eyinza okuba eno n'endala ezeefaananyizaako obweziti ate ono y'ani azimbagatanye fese mulinga ng'ebbwa ly'omutaka yasaamiryambo ba tiktokers mujjeewo amasimu njagisuula mutooyi ng'osuula y'ani gwe mutooyi gwe malaayi enkadde gwe linda mu kufaako w'oliteera olugezigezi n'ekiraamo nti toyagalako ba tiktokers naye okufa tekwabadde kuko oli just oba mukwano goba muganda wo tetwagala manya okufa si kukojjawo olugezigezi olukuwunya mu matako alega ekinyindo kimulinga ekifundikwa ky'amazzi ani gwe yasamira gwe olowooza gwasoose okufiirwa oba olowooza kweko okufiirwa kwe tusoose amasimu tugatwalira ddala gwe ne kufiirwa kw'aba pulezidenti toddangamu n'otwasamira ye who is you ani akumanyi gwe mazima laya masiikiini igwani gw'omanyira mbwe simu ogenda gisuula mu ttooyi toddangamu n'otwogerako fa okufa kibi naye ate sifa abatumye omuntu okufa abantu balina okutegeera amawulire tulina okubeera nga tuinforminga the world about what is happening okitegeera tiktok yabajjira eyo mujja kugyekuula kyova buli muyimbi kati kwali kati chameleon akola ki ku tiktok palasa akola ki tebalinako zi bulutiki oba content eyo baga tumujje mu nnyumayo alega ogufeesi oguvundu alinga gwe bamalidde mu feesi ajja awunya amazzi era omanyira abo bannamiira abo abanoonya emmere mukwano tuba tetwagala bumere bwammwe ekisooka temwafumbidde nabafiirwa beegulidde chips na chicken ayasaamirira kyogamba ba tiktokers be bassa omugenzi toddanga mutuwunyirako kamwako alega ebibeera ebyagwa andetako ekigere ky'ekisiraani nyinde emulinga ng'ekifundikwa ky'olubugu ajja mpunyirawunyira wanene ebikwawakwawa nga simu yani gy'osuula gwe omanya iPhone 15 Pro Max gwe kyekitegeeza ayasaamirira sooka ogende bagatta amannyogo kindeetako omumpi kijja kizimbagatana kiringanga amazzi g'omu nnyuma agalemeddeyo
alinga ebikalakampa by'omu nnyindo ayasamira ani ono alinga baketi y'amasira bwebatekitoka mubagobeeyo komaniina ate tugenda kutandikanga kujja na miggo tugwa mu ntaana oleeta obwo obuyumbayumba bwemugobako abantu tugwa mu ntaana nga tezinagendamu na mulambo ng'oleeta ebyo musimanye ayingira waneeno musuulireeyo nno ddala tutegere nti mubaagala nnyo abafu batwasamira oba mugobawo batiktok oba temubagobaawo okufa mazima yafudde tojja kumuzza gwakulira ekika kindeetako olugezigezi kyova olaba teri akumanyi n'obufumbo bwakulema kindeetako feesi eringa endumiddwa ennumba gwe gukazi gwe oddangamu n'otwasamira n'olengera nakale ka faded artist kali wali eri nako kaasama kali awo kaleebeeta bumere bw'abakamiliyoni nako kaasama ateekera kawaddeeyo gwani akumanyi era wali ose n'okola eyo vidiyo y'okufa ne weeripa ku mufu badde muganda w'abaserebu tulyoke tukwogereko gwe wakoba oluyimba lumu waggwa wamala wagwanga bibeere by'oyo omukazi akuliraani so toddamu naawe twasamira mulumbe batiktoka nga mukimanyi nti tulina empisa embi okitegeera tulina empisa embi ate kati zisiwukira ddala naddala kumu ab'engezigezi amanyira gw'omanyiraani gwe mubatiktoka sifa abatambuza ennyimba z'abayimbi bammwe mutuwa mmeka sifa ababafudde baserebu waneno kamiliyoni yali yagwa sifa abajja ennyimba ze nyimba za palaso sife sho zammwe sifa abazipushinga mwefula nti temulaba birungi bye tukola muyiga okusiima mujjeewo akatimatima ate kufaako nja nakweyambula gwe nkunamira omulambo era nkumaakinzi nkimanyi onaatera offa tujja kukulaga ezo empisa embi z'olowooza nti zetukola muyiga okusiima mwe temulaba birungi batiktoka bye bakola nga tubakoledde ku bwereere soka abayimbi abakabi temusasula mujeewulira mukola biki tubakolera zichallenji zaffe namwe mutuddeko mutunuunireko amazzi g'embizi jangu olabe embwa emmanyiira jangu olaba amazzi jangu olabe malaaya eno malaaya ogimanyi ne badde eyogera omumanyi kati ddaawo wali wano n'omuyimbi omumanyi yayimba akayimba aka naagwa kati bali wano batiktoka musembezeeyo batiktoka mwangalirako agamulinga ennaano z'emmana ottangayo n'onjirikirako agabadago kireega aganyuma agatenkana kibulire kwetunda alinganga n'amaleere g'emmana alinga emmana y'emmana igwe alinga akamana k'embizi alinga n'otumana 20 ulinga n'akapama kange ulinga n'ebinege bya Kevin ayasamirira oddangamu Butereva byebyo byensobodde okuba nga ate nkuzingirayo olunaku olwaleero oba mu kawungezi k'olunaku olwaleero naye nga kyamanyi nti abasinga obungi mwafuusidde abajaja mu comment section awo ne mu mitima gyammwe abatusobodde kuba nga ate muwandiika weewaawo ngenda kuba nga ate mbasiibuza obubaka bwa Ssaabasumba Paul Ssemwogerere obeere nga ate naawe obwewulirirako ku mulundi guno kiyinza obutaba ku nsonga eno naye ate kiyinza okuba ku nsonga endala ebigambo bye bibadde biwoomu agambye nti tusonyiwagane teri atakola nsobi ffenna twonoona ate bwe tuba twonoonye tuleme kuwaganyala kusigala waggulu tukakkane tutegeere nti twakoze ensobi twekube mu mitima bwe kiba kisoboka twetonde ate naffe abalala be bakoze ensobi tubeere bakkakkamu okiwulidde tutambule mu bulamu obujja obulamu obuzuukivu okiwulidde ekintu ekyo abantu bangi tulina omuze gw'okwegulumiza bakukolako akasobi katono nnyo bwe kati gwe n'otaamuka okukira ennumba era ne weefuula nti gwe tosonyiwa omuntu oyo n'omunyiigira okumala ebbanga n'olekera n'okwogera naye nga ne waayise toyagala kuyitawo nga ne bw'owulira nti yafunye ekizibu muli osanyuka busanyusi naye ate ne weerabira nti naawe oli muntu naawe olina bw'onyiiza kati bwe bukya nga naye bw'onyiiza oba bw'onyiizizza bakukolanga gwe bw'okola oli obulamu
ndowooza bwe butyo bwandibadde bunyuma singa tuba tukoze ki tusonyiwagana ate bw'omanya nti munnange naawe olina ensobi gy'okoze omuntu oyo omulumizza akagambo sorry kanyukuta nnya kaba katono nnyo naye ate bangi katuzitowerera ku lulimi so nga ate bw'oba okayisizzaawo emirembe gy'oba oleese n'ono omuntu kimuwa muli endowooza nti bambi omwagala bambi omufaako kuba okoze ki otegedde ensobi yo ne weetonda so ebigambo ebyo bibadde binyuvu nnyo era nga nsuubira tusobola okufunamu ekyokuyiga tulemenga okufuula ensonga ezimu ennene ennyo oba okuzigaziyanga ennyo wabula ate ebintu tubigonzenga mbadde PJ the news anchor mubeere bulungi mweraba.